Mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugere maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero njagala tutunuulire omukyala ow'olubuto wandibadde omukozesa sitayiro ki nga tejja kumukosa. Omukyala ow'olubuto wandimukozesezza sitayiro ki etagenda kumukosa. Nga bw'omanyi nti omukyala ow'olubuto ebiseera ebisinga abeera muzito ate ng'ebintu bino eby'ekikulu eby'omubuliri birungi nnyo ku mukyala ow'olubuto, birungi nnyo ku mukyala ow'olubuto. Naye wandikozesezza sitayiro ki kwegamba eyo ennungi etayinza kumukosa oba etayinza muleetera bukoowu ate obususse. Sitayiro gye nnyinza okugamba gy'olina okukozesa omukyala oyo ow'olubuto, sitayiro gye bayita ey'akabuzi. Sitayiro y'akabuzi nnungi nnyo ku mukyala oyo ali olubuto. Nowe luba lukuze lutya nungi nnyo, era omukyala obanga obadde oli lubuto gamba omwami wo akozese sitayiro eyo ey'akabuzi egenda kuyamba obutakosebwa nga obadde oli lubuto. Togenda kukoowa ate ekirala ogenda kunyumirwa nnyo eba n'abagikoze bulungi. Omanyi sitayiro zino ezisinga zonna zinyuma, sitayiro ezisinga zinyuma kiva ku oyo abeera ali mu kuzikola. Kirungi nnyo bw'oba ogenda kukola omukyala sitayiro yonna ng'ogala kukyusakyusamu gw'omwami, sooka otegeragane n'omukyala oyo omugambe badde njagala tukyuseemu mu sitayiro. Omukyala wakkiriza genda mu maaso ne sitayiro eyo, naye omukyala waagaana bireke, kuba sitayiro ezo zinyuma mumaze kutegeragana na mukyala oyo. Ate omukyala n'owaba akkiriza kirungi osigale nga omulaga nti bino bye tukola binyuma, kwegamba osigale ng'omuwa obugambo obulungi, musigale nga munyumya nga muli mu kikolwa, mubeere mu kikolwa naye eno ng'akaboozi kagenda mu maaso. Ekyo omwami kikakatako okubeera ng'omukyala omunyumiza obuboozi obunyuma ng'eno muli mu kikolwa, naye emboozi enakukwataganya ddala ku ekyo kyennyini kye muli mu kukola. Awo kijja kuba kirungi nnyo. Nga nkugambye nti gwe omukyala ow'olubuto sitayiro gye bandibadde bakukola yandibadde y'akabuzi ejja kunyumira nnyo. Sitayiro y'akabuzi nnungi nnyo, enyuma nnyo, tegenda kukooya, kwegamba talina kyegenda kukosaako kyonna. Ogenda kusigala nga bw'oli ate onyumirwa. Ate n'ekirala nga bwe nkugambye nti omukyala ow'olubuto buli w'okola ebintu ebyo ebiseera ebisinga kikuyamba, naddala ku lubuto olwo kikuyamba nnyo. Sitayiro endala gy'osobola okukola era gwe omukyala ng'oli lubuto, omwami n'adda wansi gwe omukyala n'odda waggulu. Eyo nayo simbi olw'ensonga omukyala gw'obeera yeepimirako mpola. Omwami adda wansi gwe omukyala n'odda waggulu. Omukyala ow'olubuto kijja kuba kikuyamba obutamenyeka, kuba omwami ono waakwebakako ebiseera ebisinga abajja kukooya, abajja kunyiga olubuto lwo. Abaami mubamanya abasinga abaami banene, ate kituuka wekituuka awo omwami bakoowa n'atandika okuweekeera yenna n'akwebakako n'akwemalirako wenna. Ate ekitali kirungi kiba kyetaaga okozesa amaanyi go gwe omusajja singa obeera oli ku mukyala. Kozesa amaanyi go, simba emikono, naddala omukyala ng'oyo ng'ali lubuto. Oba ogenda mwebakako tolina mwemalirako, olina okukozesa amaanyi go, kijja kuba kirungi nnyo obutamenya mukyala oyo ow'olubuto. Sitayiro ezo bbiri ze mbagambye mu abakyala ab'embuto zigenda bayamba obutakoowa n'obutamenyeka. Omwami yeebaka wansi, gwe n'odda waggulu. Sitayiro eyo nnungi nnyo, ojja kuba nga gwe yeepimirako mpola. Ne sitayiro ey'akabuzi nayo nnungi nnyo gw'omukyala ow'olubuto, ejja kuba ekuyamba, togenda kumenyeka. Bwe kityo ate nga zinyuma nnyo ezo ze mbagambye, zinyuma nnyo naddala ng'omwami abitegeera. Omanyi omuzannyo ogwo ogw'omukwano, kutegeera bintu kyekireetera ebintu ebyo okunyuma. Singa omwami abitegeera ate n'akulaga naawe, kiba kijja baleetera mwenna okunyumirwa, muwulire bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri. Njagadde njogereko nammwe abakyala ab'embuto, mbabuulire ku sitayiro ezijja obbanyumira ng'abaami bazibakola. Bwe kityo bwe kiri. Atategedde vidiyo eyo nsobola okugenda mu maaso n'okunnyonnyola, kankuwe WhatsApp namba yange 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba mbaddamu bulungi nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti
Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo mubeere bulungi mweraba.